eddogo gyeriri laba akatambi n'obujulizi obulaga nti Neera Lwasa yali atandise osindika ebyokoola eddogo eri bannange ebintu bizibu ne musajja wattu Lwasa oba anti kati yalokoka naye kigambibwa okusinza mwaka akatambi kengenda okuzannyira obujulizi obulaga nti Neera Lwasa eddogo lyo lyali weeriri n'ebyokoola ng'abirina yali asibye omukyala Mukama Katonda naye bannange Katonda atutaasa obwavu naddala ate omuntu akutte ku ssente sinakwata ku ssente actually essala yange eri nti omuntu Katonda embeera yonna yonna gy'amutaddeko ennungi mukko ate salimi muzzaayo mu mbeera mbi okusukka ku eyo gy'alimu kubanga nyinza okugamba abagagga bokka naye nga waliwo omuntu kale ng'ali mu average awo afuna 1,300 bye Mukama Katonda alukumira 1,300 byo oleme kudda ate mu kuwenja na kwewola kubanga Mukama Katonda Lwasa yavugako ku giwagoni Lwasa yagabanga ssente okube waliwo akatambi kenalaba aka Lwasa ng'asabaaho naye boluzi ssente Mukama Katonda kati nga takyayagala za kugira wabula ng'ayagala za kulya tasaba na za mafuta tasaba za kanikisa wabula ng'asaba za kulya sooka owulire ebigambo ebiriwo eby'eddogo ne Lwasa engeri gy'akozesangamu eddogo okufuna abakyala bano. Yandogana nsiranya emmotoka zonna zonna nezeetundako buli kye nalina kyalina kyabugaga kyonna ntambuza bigere nga nkoko nga nejjanja omaisado ze nejjanja ekyo kye yali antaddeko nga n'omusajja bajjana ne bakaka omusajja ekintu kimugoba nyiwe nalwana okulaba nga nziramu nfuuka omuntu nenkogga nembeera ng'embwa omanyi amasabo ge natuukamu okwevumula nawona obulamu bwange ndi mukubuza sikyakula bizinesi zonna zaago omusajja yansiraanya oyo nensigaza bulamu nga bwagala nti osigaza obulamu tandika obulamu kasita obulamu bwe buli omusajja nnemeddeko nze uwe namulabira nga ngula emmere ne musangula n'amazimma matako saavayo yadde n'eyuja okujjako kola lwaki omusajja tandeka ejjo yasiibye akuba amasimu ate akyusa ennamba paka ate kana akasimu kapya nakagula sinasimu ye bwe yayise mwola namu bulookingi